Mikwano gyange mbalamusizzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amannya agange nze Catherine Mitala. Era ndi musanyufu kubanga w'oli ompuliriza. Enjiri yaffe ey'olwaleero ŋŋenda kugiggya mu kitabo kya Luka ssula ya 18 olunyiriri, era ŋŋenda kutandikira ku lwa 18. Lugamba bwe luti, nja kusomawo ennyiriri 10. Lugamba bwe luti: omuntu omukulu omu n'amubuuza ng'agamba nti, omuyigiriza omulungi, nkole ki okusikira obulamu obutaggwaawo? Yesu n'amugamba nti, ompitira ki omulungi? Tewali mulungi wabula omu, ye Katonda. Amateeka ogamanyi nti, toyendanga, tottanga, tobbanga, towaayirizanga, ossangamu ekitiibwa kitaawo ne nnyoko. N'amugamba, ebyo byonna nabikwata okuva mu buto bwange. Yesu bwe yawulira n'amugamba nti, okyaweebuuseeko kimu, tunda by'oli nabyo byonna obigabire abaavu, kale oliba n'obugagga mu ggulu, olyoke ojje ongoberere. Naye bwe yawulira ebyo n'anakuwala nnyo, kubanga yali mugagga nnyo. Awo Yesu bwe yamulaba n'amugamba nti, nga kizibu abalina obugagga okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Kubanga kyangu eŋŋamira okuyita mu nnyindo y'empiso okusinga omugagga okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Abaawulira ne bagamba nti, kale ani ayinza okulokoka? Naye n'abagamba nti, ebitayinzika eri abantu biyinzika eri Katonda. Mikwano gyange, Mukama waffe yeebazibwe. Neebaza Katonda ku lulwo kubanga w'oli. Ate tusoma kigambo kya Katonda. Kirungi nnyo okwemanyiiza okusoma ekigambo kya Katonda. Omuntu ono yali mukulu, alabika yali mukulu oba mu bya bufuzi oba mu bya biki, naye yali mukulu. N'ajja ewa Mukama waffe okumubuuza ng'amugamba nti, omuyigiriza omulungi, nkole ki okusikira obulamu obutaggwaawo? Yali mukulu naye ng'akimanyi nti ateekwa okusikira obulamu obutaggwaawo. Yali muntu mukulu ate mugagga, naye ng'akimanyi ndi mugagga naye nteekwa okusikira obulamu obutaggwaawo. Kirungi nnyo okukimanya nti eriyo obulamu obutaggwaawo, era kirungi nnyo okunoonya engeri ki gy'osobola okusikiramu obulamu obutaggwaawo. Yesu n'amugamba nti, ompitira ki omulungi? Tewali mulungi wabula omu, ye Katonda. Amateeka ogamanyi, tottanga, tobbanga, towaayirizanga, ebyo byonna byonna. Omwami oyo n'amugamba nti, ebyo byonna nabikwata okuva mu buto bwange. Naawe oyinza okuba nga wabikwata okuva mu buto bwo, naye katulabe bikumala okukwata amateeka n'okwata. Ffe twasomanga amateeka 10 mu ddiini gye nasookera okubeeramu sinnalokoka. N'osoma amateeka n'ogakuba wali ne bagabazzaamu ne mugaddamu, naye ekyo kimala? Yesu bwe yawulira n'amugamba nti, okyaweebuuseeko kimu. Muganda wange, amateeka tuyinza okugamanya, tuyinza okugakwata mu mutwe nga ne bwe bakuzuukusa mu tulo ogaddamu, naye kyebuuzibwa nti oba kigambibwa nti oweebuuseeko ekintu kimu. Amateeka kirungi ogamanyi ng'okugaddiriŋŋanya, okugasoma, naye oweebuuseeko ekintu kimu, nti tunda by'oli nabyo byonna obigabire abaavu, kale oliba n'obugagga mu ggulu, olyoke ongoberere. Owulira nti tunda weggyeko ebibi byonna, amateeka go ogamanye. Nze kyendowooza sekyali nnyo kumugamba nti genda otunde amayumba, amataka, biki kubanga ne bwe tuba tugoberera Mukama waffe Yesu tubyetaaga. Naye yali amugamba, omanyi Yesu yayogereranga mu ngero, yali amugamba genda weggyeko ebibi byonna, bino ebyokukwata amateeka weebale nnyo, weebalire ddala, naye kati genda weggyeko ebibi byo byonna, genda obirekere bali abalala, bireke biveemu,
ojje ongoberere munnanga amateeka oyinza okubanga ogamanyi naye nga waliwo ebintu by'okola era nga togoberera mukama waffe. Si buli akwata amateeka nti agoberera mukama waffe. Kikulu nnyo ekintu ky'okugoberera mukama waffe, kikulu nnyo 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 nnyo, kubanga ono yali yeebuuza nti naasikira ntya obwakabaka bwa Katonda, nkole ntya okusikira obulamu obutaggwaawo. Bantu bangi balina ebintu bingi, ayinza okuba nga alina ebibi bye bingi byakola naye ng'awulira nti ate ayagala okusikira obwakabaka bwa Katonda. Era tulaba omwami ono Yesu bwe yamugamba ogenda okubitunda amugoberere, naye n'awulira ng'anakuwala nnyo, n'anakuwala nnyo kubanga yali mugagga nnyo. Waliwo ebintu bye tulina nga tubirabanga obugagga obungi naye nga mukama waffe agamba byonna tunda, byonna byatule, byonna biveemu, byonna butaliimu. Mbu n'anakuwala nnyo, engeri gy'ajja okubeerawo nga olweggulo tagendako mu kabbiya, engeri gy'ajja okubeerawo nga takwanyeeyo bakyala 2 mu wiiki oba 3 okwongereza ku mukyala we, kwegamba n'anakuwala. Waliwo ebintu bye weemanyizizza okukola naye nga weetaaga okubyeggyako. Ayinza okuba kasigalaako, ayinza okuba nga bakyala, ayinza okuba nga bufere, ayinza okuba nga bukulyanguzi, naye nga weeraliikirira bw'onoobeerawo singa oba obyeggyeko. Neeraliikirira nnyo. Yesu n'agamba nti kizibu abalina obugagga okuyingirira mu bwakabaka bwa Katonda. Kizibu abantu abalina emize gye beemanyiiza nga ye amanyi tayinza givaako. Siyinza kuva ku sigala, siyinza kuva ku bubbi, siyinza kuva ku mwenge, sebaka, nze gw'olaba sebaka nga sinywedde mwenge. Abo kizibu nnyo, kizibu. Era yagamba nti kyangu eŋŋamira okuyita mu nnyindo y'empiso okusinga omugagga okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Yesu nabagambye yayogereranga mu ngero, mu buli ngeri yonna eŋŋamira tesobola kuyita mu nnyindo ya mpiso, naye yali ayagala kiggumiza nti kizibu nnyo. Kati gwe munnange gwe alina obugagga eyo, weerowooze mangu ng'ekiseera tekinnakuyitako kubanga kiba kizibu. Omuntu anaalowooza nendeka kino nendeka kiri, naye ono gwe nakakwana naye ate ono gwe nakafunyisa olubuto, naye kwegamba ebyo byonna bw'abikola bw'abigattagatta buba bugagga bwe. Naye Yesu yagamba banne mbabuulire ekyekituufu, kizibu omugagga okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Nti waakiri eŋŋamira eyingira mu nnyindo y'empiso. Abaawulira ne bagamba nti kale ani ayinza okulokoka? Kale ani ayinza okulokoka? Ekitegeeza bonna baali bagagga abali awo, baalina ebintu byabwe batayagala kuleka. Ani ayinza okulokoka? Naye n'agamba nti ebitayinzika eri abantu biyinzika eri Katonda. Ekintu kino nkyagadde nnyo. Naye n'abagamba nti ebitayinzika eri Katonda, ebitayinzika eri abantu biyinzika eri Katonda. Bw'oyinza okuba nga weeraliikiridde n'abireka ntya, n'abeerawo ntya nga sibikola, naye ggwe ky'otosobola ye Katonda akisobola singa omukkiriza. Ebyo byonna bye weeraliikirira, n'abeerawo ntya, n'akola ntya, n'avvuunuka ntya, n'awangaala ntya nga sinywa kabbiya, n'awangaala ntya nga sinywa ku mwenge. Ebyo byonna yagamba ebitasoboka eri abantu bisoboka eri Katonda singa oba omwewadde. Singa oba omwewadde yajja kubisobola. Ngenda ne mbuulira eyo enjiri n'ogamba omuntu n'agamba munnange nze nina kino nakino nakino, ate nina abakyala 4, ate nze gwe baawa simanyi kifundika ky'ekika, ate nze gwe baasigira bino na bino. N'omugamba nkubuulire gwe jangu nga bw'oli. Ebitasoboka eri ffe abaana b'abantu, mu butuufu tetusobola kweggyako bibi, tetusobola. Teri asobola kweggyako bibi bye, taliiyo. Naye bwe kiba nga tekisoboka eri ffe, ye eri Katonda biyinzika. Eri Katonda biyinzika, asobola.
singa omusajja ono omugagga yagamba nti nzize nga bwendi, mukama wange nzize nga bwendi, gwomanyi kyenaabeera, gwomanyi, yandibadde asobola okulokoka. Osobolera ddala okulokoka, osobolera gwe jangu buzzi, jangu, kubanga ne bw'onaatawaana okusooka okubyejjako olyoka olokoke tojja kusobola. Sooka olokoke olabe Katonda ayinza ebitayinzika eriffe abantu bw'atabikugyeko. Naffe twalina obugagga bungi, twali bagagga, naye byonna byonna bwe twajja eri mukama waffe byonna yabituggyako, byonna yabituggyako. Teweeraliikirira bw'onoobeera nga tokyakola kintu ekyo, teweeraliikirira bw'onoobeerawo nga tokyegatta n'abantu bali, nga tokyaserengeta eri emmanga oba okwambuka eri engulu buli kawungeezi. Teweeraliikirira, jangu gyendi nga bw'oli, bw'oli bw'oba ojja. Oli mutamiivu, jangu. Oli mwenzi, jangu. Oli mubbi, jangu. Oli mu masabo ogadiiringiramu nnyo oba gw'osamira, jangu nga bw'oli. Ebitayinzika eri abantu biyinzika eri Katonda. Nze nange ndi bujulizi, n'abalala bangi tuli bujulizi. Twalina bingi oba oliawo nga bisinga n'ebibyo, naye okuva lwe twajja eri mukama waffe, olwaleero twalokolebwa, olwaleero twaddibwamu ekibuuzo kino ng'omusajja ono bwe yamugamba nti naakola ntya mukama wange okubeera nga nkola ki, nga obulamu bwange, obulamu obutaggwaawo mbusikira. Kati ffe tuli mu luse olw'abantu abalisikira obwakabaka bwa Katonda. Oyagala okubeera omu ku abo? Kale yatulesa leero, gamba nti ayi Mukama, nkwebaza kubanga nange nsazeewo okujja nga bwendi egy'oli. Onnaaze n'omusaayi gwo osonyiwe obutali butuukirivu bwange bwonna, ebibi bye nakola ku bantu, bye neekolako ne be bankolera, byonna binsonyiwe Mukama wange. Okuva n'olwaleero nkugoberere mu linnya erya Yesu, amiina. Kati omaze okulokoka muganda wange, ekyo kye bayita okulokoka, kwatula.